mwenga mutukule tukole tuti kati olwokandi kwota ngo yagala tetakuwe ya 5 oyogera otya mugamba baby alwaddemu ko katono nagamba amikirwaddemu nemukola naye ngamba tukwatagana wamu tukwatagana mu like tweyamba nga tuzenina ne tugabana wamu video bikiwedu kyo Katusuubiza embaga ya teta byonna bikoze teri kyatabaddewo bamwogeredde ebyawa n'ebyawa yaddi embaga esooka ya ku 2nd of August embaga esooka then tumaye tubayite ku mbaga ey'okubiri e Rwanda katusoke tumalirize kino n'akasente kaweremuko yagala mbaswaze ku buko nawe oyagala kubeera nga Kenzo munnaye emikolo baakuyita emikolo Kenzo yankoze bubi teyampisa ate twesuubiza nze agenda omusooka era Kenzo wankoze bubi twali mu meeting luli n'ongamba nze asooka gwe noddako naye kale congratulations amambagaliza obufumbo obutukuvu yama kakati tetulabyeko ku bamayanja families abalala munna omanyi twabamanyiira mulinga ba triplets mubeera wamu olaba Wizo olaba Palaso olaba Chameleone netugamba leero kyekibadde leero ama engeri gye tuli ku demand Chameleone ayina gyayimba nagenze nabadde nva Nairobi gyo nempitako ewe nangamba ayina gyakeera ne Palaso ali mu byalo ayina like 10 shows like 10 days so baade baagala nnyo okubeerawo naye business wise naye ngira mmwe muli tukiyimiriddemu kasita babeerawo ku show yange nga 2 kimala mumazi bali nange atusooka twalabyeko fani omu ng'agamba oba King Saha n'akola akapaati kali aka radio Justin netugamba tujja kikubuuzaako munnange ekintu ekyo eyo programu nze nanyiniyo nja kubamba buli ate kati show tetuyinza ate okuginyumiza wenatanga ogibanyumiza tujja kutuuka ku lunaku nga show nogimanyi so I expect the best King Saha kwali oyo muganda wange kuva kuva radio yafa mbeereddemu nga gitayirwa kane tuyimba obuyimba mpala biki kwali naye just expect the best surprises only akasente akanavayo lumba tubulya proceedings nti olinakyo aimingako tubulireko taata abantu bajje nga baagira nti main cause yeno main cause kuli musawuzi okuba yeetaaga rehab nga we mugamba wetaaga rehab Wizo anti abantu babamanyi rehab bogenda mu ddwaliro rehab n'ofunamu kasente that is rehabilitation n'ofuna omukazi omulungi nawe n'omukwana n'agamba yes owulira naawe nga kikyuse that is rehabilitation kati kuno rehabilitation kyagenda okukolako taata Sandra agimanyi yagimpadde dda nateredde naye nga Wizo ebintu ebyo kyabikozesa akenga ako kasigala ako biki muza bubuzi buganda wange nkozesaamu olwo musajja kwegaana akatiko okozesa patitulabe akenge kabia naye nga kawisikuko nakavaako kawisikuko kamuga speed nyingi so nyamu kabia akatono ogamba Uganda UBL erina okufula ambassador kubanga munnange okibeereddewo of course kwe bali by the way ba sponsors baffe wama club beer now special wama big up on yourself kabia kakuomera kyekira ekikuomera ngujeko Wizo nso y'okubuza kino hobbies zo zeziriwa hobbies zange nze njagala nnyo okuzanya video games njagala nnyo okunywa kabia n'okunyumyako ne ku bakyala ng'ate sibakwana ng'okola ki nga tunyumya munyumya oba waana nga mbagamba bbawo nga yeesiimye Wizo oli musajja nno mufumba ate omukyala akubeereddewo ate kati mba mukwanye obukuwaana buwanyi muntu zimanyi n'okuyita ku bawala n'omuyitako n'omugamba mukwano bakuyitaani nalowooza ogenda mu mukwano n'omugamba oli mulungi nnyo nkomyawo amma we bakuwaayiriza nnyo nti obakwana be bankwana bakyala bakwana sikyakwana mama olwo bakugamba mbuki nga bagamba mutekeni bakuwaana mbuki bwe baba bakwana nti bunno owaaye mbu bawulira buwulizi mubagala kwerabirako n'okunkubira nange nenkugulirayo tiketi ziri everywhere wammanga 2 August esangeyo memories of good life kigera kuba kika akataleke ka Hajaruna omugamba kifunsa tubamala munange n'ojja Hajaruna oyo muganda wange Hajaruna amma twagenda tutegekanga manyi shows zikola idinga
kati ate nga Hajalona muganda wange tuludde ffenna nga tetuyinza kiba kitukosa ffenna so nga ati nga nze mutowe nensalawo nemubuulira tunyumire ffenna. Yes, by the way atwakoze n'akalango kanabba kafuluma nga bwe mwalanga so ya muganda we era waali olumala ewange nga tugenda ne Haruna Mubiru. Haruna Mubiru nzija ku Serena Hotel nzijukira bulungi nnyo amma nzija mukwano aisikire. Amen. Yes, banange amanya bampita Wizamanizo aka Manager Douglas. I'm very so happy. Kasinagira maso ya kusoko ya nzaba sponsor of Starbex. Big up for the self everybody new Starbex. Starbex. Ya jala kuba za Central Swadi New Central University. Negro kuyanza by negro kuyanza by Bibanage Makamukisa, Americana, Bibi Zanda. Jose Camilo sijana mweyanza amweso mwe nepala soka mweso nyewe balina okuneyanza obati bakushoya ndino kuyanza TV stations party owebyuma bateesa boterezeemu ku kumaiko ndino kuyanza Spark TV, Galaxy, Bukete, Ninji, thank you so much. I want to thank Norbert for believing in me, because I also believe in you. Green Daddy, big up on yourself. But it's a remix, yeah, I came back. Simana chakwogera manze ndi very happy aleze simani kwogera nnyo mali kuba muziki satirizo bagambanga second August tugenda kubeera ku Hotel Africa nekyo kyonje kukoyeno kyogera buli omu akimanyi charity stalize dda Starbex soma mwebale nnyo mwebalire ddala alikonyera bidde Saduka TV big up on yourself mwebale kuyimirira na Wizamanizo n'abayimbi mwenama eno show yaffe fenna kuba music tumukuliddeko ne Kamiyoni waba ateekamu amaanyi akingamba nangamba Wizo eno show siiyo ne kaŋŋamba alina akantu kaŋŋamba ennaku zino mubuzo byonna tubikoze ate tukyabikola tukulize kwetuswaza wamma sigenda baswaza nga bbiri Osatu abamulema sisinkane abamulire tubasi yange eno show y'abantu bonna kirungi nnyo batagambe yayogedde ne police tugenda keso obudde kuba eyo public holiday kikirizibwa after 10+ years eno show amasi yanenzeka kuba twatandika tuli baana bato music wetukulidde show tugenda kuyimba oba tusoosa Kamiliyoni oba nze asooka oba Bebekulu tayimba oba asembayo show yaffe tujja kugiyimba kyenyinza okukasuubiza kunyumirwa kwokka omuntu amaze emyaka 10 ngalimba kuzabalala you expect the best of man midday nga sibakolera concert so siriza kwekinga up nenkola garbage expect the best of music Enguma hiti wanda President Faringa Wanga hiti wanda Kubamba badde nteeseteese nga waliwo tugenda okufuna interludes nga simba nzeka nga Juliana asobola okujja n'ayimba muko nange Juliana n'avaayo
Irene Namubiri najja netuyimba potential. Yes. Programu yaffe girekeo. Teyagirekeo. Pozi katono nnyo abamawulire waliwo bimubuuzeeyo mu mpolampola nze kankyamugule wano kankyebuuza ate ekyeddemu. Obuuza omuyimbi yali ayimba ne famire y'omugenzi kakati famire eriye n'afuna ebyo mubirekere generational promoter abihandolinga bulungi mukategere bulungi endasayidi ya famire endala generational promoter biri ku mutwe gwe abihandolinga bulungi. Olasidigala omuyimbi abawemu katono nnyo omuyimbi agenda twamwana akayimba kamu tumwerekere wali basa